Abasibe bano kuva mu kkomera lya gavumenti erinnya Lushanje beebamu ku baayitiddwa okuzibukula emyalo okusobozesa amazzi okutambula. Waliwo ne grade eyaleeteddwa okuva mu UNRA okuyambako okuggula emyala. So heavy that came with a lot of floods from the other side of the hills. And so the floods came with a lot of mud and it submerged the hospital. Kutwabe tujya twara amizi gatushanga mu ifumbiro. Twagumana tujya ngo gaza kutendera gagumana nigeyongera kutwa tujya twaraga tuyikoma twaraga abaminzi twatinda twaruga mu ifumbiro. Enkuba eyatonnye obutasalako ku wiikendi yalese abasawo n'abalwadde mu ddwaliro ly'e Kisiizi mu disitulikiti y'e Rukungiri nga basobeddwa. Ebintu eby'enjawulo omuli ebyuma ebyoza engoye, amasuuka g'abasawo n'abalwadde, bulangiti, cotton wool n'ebirala bikozesebwa mu ddwaliro byayonooneddwa. It destroyed things in the washing machines, in the laundry, were submerged in water. Oxygen concentrators were submerged in water, and so they are down as I speak. Now we have lost 4 oxygen concentrators. Generator ekozesebwa nga amasannyalaze gavudde yaludde mu mazzi ga mukoka so nga n'amasannyalaze gennyini tegalutonze. The electricity was destroyed. Our electric supply, our power generation, the turbines were also submerged in water, and a number of things were destroyed. A number of machines in the powerhouse were destroyed, and so we didn't have power throughout the night. Kino kyaviddeko abaana basatu, babiri nga baazalibwa nga tebaneetuka, saako omulala w'emyaka 6 eyabadde ku oxygen okufa. Mu kiseera kino abalwadde b'akafuba bagattiddwamu n'abatalina kubanga waadi ezimu tezikyasobola kubeeramu balwadde olw'amukuga yaziiseemu. Alex Kakama nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'abalwadde mu ddwaliro lino agamba nti kisobola okumalawo ekizibu kino kwe kuzimba emyala eminene. So we think we shall have clear the drainage system so that when water comes in as in huge quantities the way we had what we experienced will continue through the drainage systems to want to branch into the hospital. Ono ayagala gavumenti ebeeko kyeyamba. We need help, definitely. We need help. Maybe the government can come in to help the hospital. Eddwaliro lino lifuna abalwadde abali 200 buli lunaku era nga lizaalisa abakyala abawerera 12 buli mwezi. Lyatandikibwa mu 2015 abaminsane ne bakulisitaayo era nga litendeka bannansi n'abazaalisa. Alipoota y'entebezo y'obudde yakafuluma yalaga nga disitulikiti y'e Rukungiri bw'eri emu ku ezo ez'okufuna enkuba ennyingi.